بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الثقلين لعبادته وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام، وبين في الكتاب العزيز وسنة رسول الأمين تفاصيل هذه العبادة التي خلقوا لها، وأوجب على العباد أداء ما فرض عليهم منها وترك ما حرم عليهم عن إخلاص له سبحانه وتعالى ورغبة ورحبة، ووعدهم على ذلك أجرا عظيم ونعيم المقيم في دار الكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala ayatonda ebizito ebibiri amajinni n'abantu. Wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga y'okubeera nga atonze ebizito ebibiri, al-jinn wal-ins, amagege n'abantu, n'atumirako ababaka lwaki babeere nga batuukiriza okukowoola olw'okusinza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu mu bwomu bwe nga tebamugattako kintu kirala kyonna. Ensonga eyasisa ababaka kubeera nga bategeeza abantu obwomu bw'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga batiisa abo bonna abava ku kkubo eggolokofu nti nno owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala waakubonereza abo bonna abavudde ku kkubo ly'eggolokofu. Ab'ebitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tumusinze nga tumanyi nti tugenda kumusisinkana, kubanga akaseera konna owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tumusisinkana. Mu mbeera yonna ab'ebitiibwa tugenda sisinkana owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala katutonda, naye tumusisinkanye tutya? Kubanga okufa si y'ensonga enkulu, naye ensonga enkulu mu byonna bakadde bange, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala omusisinkanye otya? Oli mu bannannyini saada, bannannyini kwesiima, oba oli mu bannannyini shakawa, oba oli mu bannannyini bukaawu? Kakati awo owekitiibwa olina okusalawo wa woogenda okugwa, wa wooyagala okubeera. Allahu subhanahu wa ta'ala wagenda okuteeka, oyagala mu muliro oba oyagala mu jjana? Gwa alondawo kati. Obudde tebunnakuyitako muganda wange okubeera nga olondawo ekinaabeera nga kikuyamba maaso g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah tumusinze wonna we tubeera tuli, fi sirra wal alan, mu kyama ne mu lwatu, tusinze owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nanakuwadde nabadde ntambulatambulako ku lunaku olw'Essande ne nsinkana omwana w'obusiraamu muwala muto, myaka ekinene nnyo, ali myaka nga 20, 18, 19, 20, ng'akutte bebi we ow'emyezi nsuubira 7 ku 9, n'ava ku pikipiki ne yeesogga ewankokote gwa buloolo, ne yeesogga
nayingira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tannategeera ani agaba obugagga tannategeera ani ajjawo ebizibu ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwesigamire mu bwekakafu bw'okumwesigamira Allah yatugjeewo ebizibu naye nanakuwaliddeko mwana muwala oyo nga yeefubitika mu ssabo ayingidde ewankoko gwa buloola amukoleko dha'afa at-talibu wal matlub munafu asaba ne gwe basaba naye muki munafu kati ani agenda okuyamba munne ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalira tubeere nga tumwesigamira mu bwennyini bw'okumwesigamira waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja bw'oweesigamira Allah mu bwennyini bw'okumwesigamira akuwa obufulumiro amakulu Allah akuluŋŋamya ku kituufu omwana atadde kaonakani kayijabu mu nsawo bavudde ku pikipiki najjako kayijabu n'akakuba ensawo wamma gwe n'asigala mu kikoofiira waliwo ebikoofiira bye bambala abo abakyala bye basoosaako ku nviiri zaabwe n'ayingira omusajja mwetaavu tasobola na kusaba enkyakya zonna ezijjamu n'ekyebitaano zimuggweko bw'ate gy'ogenze inna lillahi wa inna ilayhi raji'un omusajja tasobola kwewonya nkyakya zonna zaava mu nkyakya gaafuuka maga gy'ogenze wankoko tegwa buloolo abeere ng'akumalira ebizibu byo naye tasobodde kwedduukirira adduukirire gwe amannyo gamukunkumuse mu kamwa munange nno sikyalya nnyama ndegola sikyalya nnyama ayi munange amannyo gonna munange gampeddeko oyo gy'ogenda akumalira ebizibu byo ab'ebitiibwa tutongoze ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nga tetumugattako nsonga ndala yonna kubanga anaamutuukako Allahu subhanahu wa ta'ala nga yamugattako ensonga yonna lam najah tagenda kuwona togenda kusimattuka amakulu beera ng'oyita mu bigezo byonna osisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye nsayira ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayatumwa rahmatan lil alamin nga kyakusaasiza eri ebitonde byonna bashiran nga musanyusa aw'amawulire ag'essanyu ali abo abeewaddeyo okukola obusiraamu wa nadhiran ate mutiisa atiisa ekibiina kye okuyingira mu muliro jahannam Allah abeere nga tutaasa omuliro jahannam allahumma amin ab'ebitiibwa twatandika ku lugendo lwaffe olw'ekitabo kyaffe kye tugenda okubeera nga twejjukanyaako nakyo aqaidu firaqu ddalla wa aqidatu firqatu najiya enzikiriza z'ebibiina ebyabula n'enzikiriza y'ekibiina ekiri ku mulamwa yaani ahlu sunna wal jamaa abali ku nkola y'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama hiya firqatu najiya kyekibiina ekyokukola kutya ekyokuwona twalaba ensonga nnyingi nnyo olwaleero kati tugenda kutandika okutemaatema ebibiina ebyabula ebyava ku mulamwa ng'era olwaleero ekibiina kye tugenda okutandikirako kyekisinza okusimba amakanda mu Uganda yaffe n'emiriraano gyaffe ekyaba mu butadi'u abazuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala amakulu olwaleero tugenda kutemaatema albid'atu fi lugha wa istilahan mu lulimi tugenda kutemaatema bid'a mu lulimi ne mu mateeka
aga sharia. Taarifati albid'a, enyinyonnyola ez'enjawulo ku kigambo bid'a. Baddu ba Allah, oyo yenna anaakosebwa nywera, kubanga omusawo bw'obanga wafunye ekiwundu alina okubeera nga akidressinga, ate waliwo essawa y'okukizungulula n'akisumulula, akinyigeenyige, akiggyemu obukyafu, abeere ng'akiddamu akidressinge bulungi. Kati bid'a kuba kudressinga kiwundu kyatana. Kakati bid'a mu Uganda be baana baliwo, kubanga nze njogera bye Uganda bye nsinga okumanya, newankubadde n'ebye Tanzania tubiraba nga batinkiza ne Maulid, n'abe Kenya nabo bwe batyo, ne batuuka n'okuleeta mu mizikiti disco ne zikoonera omwo, munnanga amahabba ga Rasuli gabalinnye. Munnange kakati katutemeeteme bid'a, tulabe, tugenda kulaba taarifaati ez'enjawulo. Albid'atu fi lugha bad'u shay'i. Bid'a mu lulimi Oluwarabu kwe kutandikawo ekintu kyonna, kwe kutandikawo ekintu kyonna. Qala ta'ala, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Gamba gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti sinza asoose mu babaka amakulu. Nabi sallallahu alaihi wasallama ma kuntu awwalu man arsala qad arsala qabli rasulan kathira, rusulun kathira. Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah yamulagira aberenga atutegeeza atugambe ma kuntum awwalu man arsala, sinze nakulembera okubeera nga ntumibwa. Qad arsala qabli rusulan kathira, na watumwa olubereberye lwange ababaka baki bangi. Amakulu okutandikawo omulimu gwonna kibayita bid'a mu lulimi Oluwarabu. Era amakulu abalala mu Luwarabu, ikhtira'u ala ghayri mithali sabiq, kwe kubeera ng'otandikawo omulimu gwonna, enkola yonna, naye nga teyali nkola y'abo abaatukola batya, abaatukulembera, nga teyalabikako, teyalabwako ku basalafu salih, abaatukulembera abaki, abalongoofu. Hadha ma'na albid'a fi al-lugha. Wa min dhalika qawluhu ta'ala badi'u as-samawati wal ard. Allah ye mutandisi w'eggulu naki n'ensi, ay mukhtara'uhuma, Allah yatandikawo eggulu naki n'ensi. Olubereberye ng'owekitiibwa Allah tannaliteekawo, teryaliwo, Allah n'alikola atya? N'aliteekawo. Amakulu ye mutandisi waki? Waalyo. Kati abo nno bannalulimi, kwe kutandikawo ekintu kyonna. Ate banna aqida bwe baali bannyonnyola mu filloga bagamba ikhtira'u ala ghayri mithali sabiq, kwe kutandikawo enkola yonna naye nga teyali nkola y'abo baatukola batya? Baatukulembera. Wa amma fi istilahan, naye ate mateeka mu kulamula bid'a kyeki, era tugenda kulaba enyinyonnyola ey'enjawulo. Enyinyonnyola esooka, ibaratun an tariqati fi ddin mukhtari'atin tudahi shar'iyya يقصد بسروق عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. Munnange kwe kutandikawo ekibinja, kwe kwesowolayo ne kitandika mu ddiini tudahi shar'iyya, naye ng'ensonga etandikiddwa
ekontagana nani ne sharia, ekontagana n'amateeka g'obusiraamu. Ye bid'a okutandikawo mu ddiini ensonga ng'ekontagana n'amateeka g'obusiraamu. yuqsadu bisuruqi alayha almubaraghatu ta'abbud fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ng'ono atandikawo yekigendererwa kye ayagala kusuubira ye mu birowoozo byekijja ng'ayagala kubeera nga asukkulumya mu kusinzaani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ago ge makulu g'ekigambo bid'a agasoose. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, yagamba Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a an ma'na al-bid'a, kuma makulu g'ekigambo bid'a. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به إيجاب ولا استحباب. يا ابن تيمية بيالين ينيولي شجامbo bid'a yagamba kwe kutandika mu ddiini ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatalagira oba kyatassa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama nga teyakiragira. Wa huwa ma lam ya'muru bihi ijab, nga Allah tabaraka wa ta'ala teyakissa mu Qur'an tekirimu. Wala istihbab, nga ne mu sunna tekikola tekirimu, wabula gwe oleesa omulimu gwo n'ogukkata mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ago amakulu twakalaba ga mirundi ebiri. Amakulu ag'okusatu ag'ekigambo bid'a, ma ahadatha fi ddiini, kwe kuzuula mu ddiini ala khilaafi ma kaana alayhi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, ng'oyawukana kwekyo omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye kyeyakola kyeyaliko. Kwe kutandikawo mu ddiini, okuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ala khilaafi ma kaana alayhim salatu wassalam, ng'oyawukanye kwekyo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kyeyaliko, kyekiyitibwa bid'a. Wa ashabihi, n'ababaka be ne basahaba be, yani bakhulafa'ur rashidina abana, ng'oyawukanye ku nkola gye baakolamu obusiraamu bwabwe nga gw'otandiseewo omulimu gwo min aqidatin, mu nzikiriza, aw amalin, oba mu mirimu egy'eddiini. Hijja ng'ogikoze gadibe nga lye, essala osadde nga bw'okola bw'oyagala, tosadde nga wakitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yakulagira. Amakulu ge tusemba nago okuyingira nga tumaze okubeera nga tutegeera bid'a. Qala Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullah, yagamba omumanyi w'obusiraamu ayitibwa Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullah, albid'atu ta'abbadu lillah bima lam yusharri'uhu Allahu aw ta'abbuda lillahi ta'ala bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa khulafa'uhu ar-rashidun. Sheikh al-Uthaymin atugamba at-ta'abbudu lillah, okusinzaani Allahu subhanahu wa ta'ala, bima lam yusharri'uhu Allah, kwebyo Allah byatalagira byatassa, bwe nooyagala osukkulumye eddiini yo kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yayagala ekole etya ekome. Bwe noogamba nti nze ate bwe mbadde ndaba nga wano ate wabadde wabulamu, neetaaga okutereezaamu nnyongeremu,
netaga okwongeramu bwe nobeeranga olaba bwotyo. Au ta'abbuda lillahi ta'ala, oba okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, nga kyosinzizaako Allahu subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama si bwe yali, teyali nkola ye. Gwe n'okitandikawo mu ddiini y'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa khulafa'uhu ar-rashidun, ne ba sahaba be abameka abana abali ku mulamwa enkola yaabwe sallallahu alaihi wasallam twagiraba, yatulagira tujirubeko n'amannyo maki magego. Lwaki? Kubanga ganyweza. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع. munange singa kakutanda nosinza Allahu subhanahu wa ta'ala kwekyo kyataakulagira, oba omubaka we Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwekyo kyataakusomesa, oba basahaba abameka abaana ba khalifa b'omubaka sallallahu alaihi wasallama, munange ekyo kye bayita omuzuuzi, mubtadi'u, omuzuuzi mu ddiini, omutandisi atandika mu ddiini y'owekitiibwa Allah n'alaba nti wano weetaaga ekiraka, kanzibewo kati wano kaali tekatuuse bulungi, katuteekemu kano. Munnange embeera efaanaganako bwetyo, tubeere nga tujewala. Sawa'un kana dhalika ta'abbudu fima yata'allaka bi asma'i llahi wa sifatihi, kakibeerenga kyotandiseewo kyekuusa kumanya g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye, naye nga okikoze mu nkola owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gy'ataakikola, munnange hadha ma yusamma al-bid'a, ekyo kye bayita ki? Bid'a. Kubanga otandise omulimu ala khilaafi ma kaana alayhi salatu wassalam, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyagukolako nga gwe bw'ogukoze otya, bw'ogutandise n'ogukola. Au yataallaq bi ahkamihi, obanga nga kyekuusa ku nnamula z'obusiraamu. Ekyokulabirako, mulaba abasuufi bakuŋŋaana ne babeeranga boogera amannya ga Allah. Tuleete erinnya Allah emirundi mutwalo mulamba. Allah, 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 ne bagenda munnange eryo erinnya kituufu lya Allah okozesezza yata'allaqa bi asma'illah. Erinnya eryo lyoleese linnya lyekuusa linnya lyani? Lya Allah. Naye ndeeta gy'olireeseemu nenneesembesa gy'olyesembesamu si ye yali enkola y'owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Eyo enkola si ntuufu. Basajja babeerawo ewaffaawo ebunyiri waabeerangawo simanya zaawiya oba bazitanga zaawiya nga bajja waliwo omuwalimu we bajjanga, naye amahabba g'abalinnya ne bayita erinnya eryo Allah. Omusajja baatuula bulungi nga bazinza amagulu ng'Abaswayiri. Allah, 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 Allah. Omusajja yabuuka, omuwalimu ate nga yali musajja mukulu myaka nsubira 7, n'abuuka paka ku mulabba n'agwa wansi n'asirika omulundi gumu. Kaakati bwe yagolokoka
naga tuleta la ilaha illa Allah 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 la ilaha illa Allah. Munanga abantu abo baba balika amajinni eyo tebangako nsinza fe munanga abasiraamu situsinzanga balokole tetusinzanga balokole abalokole munange be basinze ensinza eyo nefe abasiraamu khaira umma ekibiina ekisinga okubeera ekirungi tusinzenga bwe twagala golowooza eddiini y'ekitiibwa Allah yakusimba lukonokono nga gwogamba tukole kino nga mukola olaba ne buno obunankani bubanka obuwola ssente ne bano abakoze gurupu yaabwe ey'okufuna ssente simanya parishimodo simanya myoga munnange bwe baba bagenda okukola egurupu yaabwe basooka kubabanja constitution amateeka agafuga ki ekibiina kye batandise ate ne babeera n'akawunti ng'eriko abagivunaanwako abameka basatu omu tasobola genda kwetumiikiriza nga tebaweze bameka babiri oluusi n'abameka n'abasatu amakulu bo ekibiina kyabwe kye bateeseewo abantu baagala kibeeremu amateeka era nga gakola singa bakuwa akakadde kaabwe n'omala gazannya buzannyi bakunoonya wonna wooli ne bakukwata kiki bakukwata oyawukanye ku mateeka bakubuuza ekibuuzo amateeka tewagasoma ng'oyingira ekibiina kyaffe nti nakisoma naye ate daba sooka oyingireko mu kabula muliro osooka oyingirako mu kaduukulu lwaki oyawukanye ku ekyo ekiri mu mateeka gaki agafuga ekibiina kakati olaba mu mateeka ag'ensi abantu beeterawo amateeka gaabwe go ne gakola ne bagagoberera olowooza eddiini ya Allah yova buvi eringwe n'otandika kulagira era abantu ne bakola amadda ga mbogo bantu babadde mu madda ga mbogo bwe ng'olagira abantu mujje madda ga mbogo ng'abakulumuka bagenda ani abalagidde eyo enkola ani yagikola bagikoppa kwani munnange ezo ziba kibooko lwaki oyawukanye ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama okutandika emulimu gwonna nga teyali nkola y'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama abaganda mweddira nti nze ndi wammamba nina omuzikiti gye nagenda ne baŋŋamba neeyanjule ne bagamba amannya gange nze Bashir Abbas Kikonyogo ndi wa kika kya Mamba naye nga siwulirangayo kinnyanja mu nnyanja kimpoomera nga Mamba emmamba njiwoomerwa era teriyo mwana wange yenna ava ku mabeere n'amera amannyo okuleka ng'alya ku Mamba era mukuutira mugamba mwana wange emmamba nva ne wembanga siriiwo ogiryanga lwaki Allah yagitukkiriza sooka owulire obuwoomi bwayo omwana wamma n'ameketa akagumba k'emmamba nga nange taata wensolobeza emmamba nze bukyaŋŋambye emmamba naakagirira emyaka 12 ne siinaako yadde obuzibu yadde ebirogorogo wadde okubutukako naye nga ndya emmamba era baganda bange ne bannyinaza abali wano nga muli bammamba mwettanire nnyo okulya ku mmamba kubanga ewooma naddala nga nsiike ng'otegedde agikaze obulungi emmamba ewooma kati munnabbidaa yenna waali bw'oyogera nti ndya emmamba ng'oli wa mmamba omanyi kye baŋŋamba bali wenna bagamba nti ndya emmamba ate nga ndi wa mmamba banga oli musezi konze lwaki ate ndi musezi oli abaganda bo nze munnange sibangako muganda gwa mmamba Allah yajinzikiriza okugirya neemeketera ne munnabbidaa ekyo kimulumya obujiji mutebi okulya emmamba kimulumya obujiji bannabbidaa bo tebasosola era otujja kubalaba eno wammanga gye tukkirira munnabbidaa ye tasosola
ate dini yaffe ekola etya esosola ffe tetweddira ebyo Allah bye yakola atya bye yaziyiza munnange ffe abasiraamu tweddira Allah byakola atya byatuziyizaako Allah yatuziyiza okulya ennyama yaki y'embizzi situkwatako ogwo muziro gwaffe Allah yatugaana okulya ebifudde byokka n'oba wafiiriddwa ente kilo 2 nkole ntya giyiweeko amafuta otaase bamatayo abagenda okugipaalirako bazefaniya kubanga Zefaniya yajja kujja ng'anoonya nva giyiweeko amafuta ogyoke watosobodde mugisimire ekinnya mugiziike bwe busiraamu eddiini yaffe erina obujja era awo egyo miziro gyaffe okulya kaffecce egyo miziro gyaffe abasiraamu tetulya kaffecce omusaayi gw'ensolo situgukola ki tetukombako eddiini yaffe ekikola etya ekigaana naye ebitali mu ebyo Allah byatatuziyiza bw'atyo munnange ffe tulya era nansamba nga oli wano oba nsamba munnange nga biweemeketere terinaako yadde weegenda okubutula kubanze mbagambye myaka 12 neemeketere emmamba ate olwakuba Allah tannangerera ne nansuubuga nali muwenja sinnamufuna bufunyi yagala nansuubuga ajje tuzaale ng'ate tuzza mu kika tokiraba naye bannabbida ekyo munna tekibanyumira ekyo tekibanyumira bannabbida naam tugenda kutunuulira dhammi albida wa su'u munqalibu ashabiha bida zivumirirwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bida zivumirirwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ekisookera ddala lwaki bida zivumirirwa anna shari'ata jaat kamilatan sharia yaffe ey'obusiraamu amateeka gaffe gano ag'obusiraamu gajja majjuvu la tahtamiru ziyada wala nuqsan tekikyatwetaagisa kubeera nga twongeramu wadde okukendeezaamu mu ddiini y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala lianna Allaha ta'ala kubanga Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa surati Maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina olwaleero nzijuzza eddiini yammwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abigamba w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama fi hijjatul wida mu hijja y'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gye yakola emu bweti sallallahu alaihi wasallama yakola hijja etya emu umura mmeka 4 ebisiibo bimeka 9 ramadanat nabi sallallahu alaihi wasallama yasiiba ebisiibo 9 mu bulamu bwe n'akola umura mmeka 4 yakola hijja etya emu yokka kati Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya eno fi yawm al-arafa mu lunaku lwaki lwa arafa Allah n'agamba atya al-yawma olwaleero akmaltu lakum dinakum nzijuzza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati era njijuzizza kummwe ekyengera kyange wa raditu lakum al-islaama diina era mbasiimidde eddiini busiraamu nga yeeba gye muwangaalirako diini ebankola nga gyotambulizaako obulamu bwo bwonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira diini busiraamu nga kwe tulina okubeera nga tutambulira
tubamu ab'ebitiibwa. Allah yatusiimira obusiraamu bwaffe nga kwe tulina okutambulira, nga bw'ogeza n'ovaako oba oleese obuzibu. Ate buli lunaku bannabbidaa bazuulayo akapya. Kati waliwo mawuledi eyaniriza Ramadhan, subira mwagiwulira, bannabbidaa baagitandika. Bannange tubayita okubaawo mu mawuledi eyanirizaani Ramadhan tulaba ng'esemberedde eri ku njeboyebo yakutuuka. Kakati tulinawo mawuledi ya Ramadhan. Bannabbidaa ekyo ne bakitandika. Kati twabadde mu kuziika emajijaawo basoma nankani zaabwe bye basoma ku ntaana nga tuziika. Kakati omuwalimu yabadde ayiseewo buyisi, atandise minha khalaqnakum, munne n'amukubako naga bali bamala kuvaayo bonna, bali basooke baveeyo mu kabuli. Ekyo ekigambo bakyogera nga tutandise oteekako ettaka awo ekigambo we bakyogerera. N'omubuuza ani yabagamba, ani yakugamba nti ebyo babyogera ku ntaana? Nabbi kyaya kikusomesa. Era tujja kulaba omutawaana mu maaso eno bannabbidaa ku lunaku lw'enkomerero gwe bagenda okusisinkana okuteeka mu ddiini ensonga yonna nga gw'olaba nnungi efiitingamu naye nga nabbi teyagiragira. Tujja laba omutawaana gwabwe mu maaso awo insha Allah. Kaakati okuteeka mu ddiini ekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyataalagira wadde nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. هذا ما يسمى البدع، يتشتويتاتي بدع. وفي حديث عرباض بن سارية، محديث يا عرباض بن سارية صلى الله عليه وسلم جيتتجيزا صحابة يتبع عرباض بن سارية أتنمزا أتقامبا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها أعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة المودع فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اخترافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديث اينو عرباض بن سارية اتنمزات غامبا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yatubuulirira omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye maw'idatan olubuulirira zarafat minha al-a'yun nga olubuuliriro olwo luyungula amaziga nga bw'oba owuliriza okubuulirira kw'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama amaziga gakuva mu kiwanga. wawajilat minha al-qulub nga okubuulirira okwo kuteeka emitima gyaffe ku bunkenke ng'emitima gyaffe giba myeraliikirivu nnyo ng'omutima gw'omukkiriza ng'ebigambo bya Allah byogeddwako waali omutima gwe gubeera n'okukola kutya n'okweraliikirira. Kati ne basahaba olw'okuba baawulira ebigambo sallallahu alaihi wasallam embeera gy'abyogereramu munnange babeera nga bafuna okutya ne babeera nga booza ne ku mmunye zaabwe. Fakulna ya rasulallah, ne tumugamba owange omubaka wa Allah, inna hadhihi maw'idatu lmuwadda'i, kuno okubuulirira kw'otubuulirira kulinga kwe kusiibula, olinga atusiibula owange omubaka wa Allah. Fama ta'ahada ilayna, ntanda ki gy'otusibirira? Allah subhanahu wa nabi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga atusibirira entanda. Yabeera nga atusibirira ntanda ki sallallahu alaihi wasallama?
yatugamba sallallahu alaihi wasallama qad taraktum ala albayda edini yammwe njirese ku bwerufu edini yammwe njirese ku bwerufu ku bbala lyeru lairuha kanahariha nga tewali njawulo ku bw'emisana ku kiro ekiro ku bw'emisana nga tewali njawulo amakulu ng'ebintu buli kimu kitegeerekeka nga kinnyonnyoddwa buki bulungi la yazighu anha ba'di illa hariq tewali ava ku nkola eno gye mbalekedde okuleka ng'azikirira amakulu munnabbidaa wooli munnange wonna weweekwese munnange bw'ova ku nkola y'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gye yatulekako ozikirira seeka akacere nga tekaviikako nywera okaveeko osabe na Allah akakuggyeko naffe tukaagala era katuwunyira bulungi naye lwaki tukaleka sallallahu alaihi wasallama teyakalyako akaako okukuŋŋaana ne mutanzisa abantu Qur'ani kituuka ekiseera bannabbidaa ne batuuka ku kiseera omulamu agenda kutula ku ssaawa budde bugenzi ate balinga bameka ndabika nsigaza abafunga 15 الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى روحي واخبر مسانف تيفي لما اغفر لهم كامادي لما اغفر لهم قاسم اللهم اغفر لهم 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 من السنة جنة من النعيم الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم kubakwa kumi obudde bugenzi ebyenkola ani yagikola sahaba kigojijjako kubanga nabbi teyagikola gojijje kwani la yazighu anha ba'di illa hariq tewali aleeta mu ddiini n'ava ku kituufu sallallahu alaihi wasallama kyeyasomesa okulekanga wakuzikirira bid'a ezikiriza ab'ebitiibwa kubanga omusajja tujja kulaba mu maaso awo bamugolola ekkanzu ng'ali mutumainna n'alongo ngololera eyo eyakacungwa gye ndudde okwambalamu enkofiira keberaawo gye bompa eyo agenda mu bid'a nga teyeekwese namu amanya agenda ku ddiini kyekigenda omukubya embooka ennyingi ennyo nga tutakwatayo kubanga amanyi ali ku ddiini akola ddiini ate munnange bwe babagambako buleese olugezigezi mu ddiini anti obwo buwahabi kibooko egenda kuvuga tugirinde mu maaso ejja tugenda giraba maaso awo man yaishu minkum fasayara ikhtirafan kathira anawangaala oluvannyuma lwange anawangaala mummwe fasayara ajja kulaba ikhtirafan kathira enjawukana nnyingi tunuulira enjawukana eziri mu busiraamu olwaleero bano bannabbidaa duwa za kikutula nsingo naku 40 bannabbidaa bakakasiza ddala nti ennaku 40 ensingo egwa wali n'ekutuka wali era tulina okubeera nga atwogerawooko ku bigambo tusomawooko ku dduwa eya kikutula nsingo munnange omufu waaba yakafa naku 3 tulina okumusomerayo edduwa obanga twakava emagombe tulina okudda mu kidaala bannange temugenda tukomewo tukuŋŋaane tusabire emyoyo omugenzi Allah amusaasire ani yabalagira ekyo kiri mu bitukakatako okukuŋŋaana tusabire omufunga ye mumusabira mutegeke embuto zammwe n'obubina kubanga kibooka egenda vuga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa alaykum bima araftum min sunnati sallallahu alaihi wasallama yagamba mwekwate kwekyo kye mutegedde mu nkola yange ng'emagezi sallallahu alaihi wasallama gatuwadde bannabbidaa ani abategeerera enkola gye mulikaani yagibalagira ani yakulagira edduwa eya 40
nti munnange nasiŋŋaana bajjajja nga nabo masomeddewo ya 40 galamira ofune kibooko. Lwaki kiki ekikubya kuteeka mu ddiini ya Allah gwe byosuubira nti bifiitingamu naye ng'Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam teyabisomesa. Kati sallallahu alaihi wasallam agambye alaykum bima araftum min sunnati, mwekwate ku ebyo bye mutegedde mu nkola yange, wa sunnati al-khulafaa'i ar-rashidin, n'enkola yaabo bakhalifa abameka? Abana. Bakhalifa ala tartib, nga kumpanga kunsengeka sallallahu alaihi wasallam gye yabasengeka, newe yali alangirira 10 mubashirina bil janna, abana nga bwe yabapanga. Yagamba Abubakari fil janna, Umaru bin al-Khattab al-Faruq fil janna, Uthmani dhu nurayn fil janna, wa Ali bin Abi Talib Abu Sabatin fil janna. Aba bameka? Abana. N'alyoka ayongerako abana na abalala, ninga abana basoose Allah nga balangiriddeko ejjana. Kati sallallahu alaihi wasallam amagezi gatuwa twekwate ku nkola yaabwe. Al-Mahdiyin, abalungamya we batumindisiza we tukola tutya, we tulaga naffe we tukwata. Eyawukana ku mugendo efuuka kaasa, era bw'ogenda okwetegereza kikaasa ng'enfaanana gye kifaanana yanjawulo ate ku kye kyavaamu. Ku ensanafu zifaanagana bulala, ne kaasa afaanana buki bulala. Yava ku muki ku mugendo. Ne bannabbidamu bwe batyo bwe basalawo bave ku mugendo, munnange ziba kifaalu na miranga na biwoobe. Lwaki? Bavudde ku kyo Allah kye yalagira omubaka we atulagire. Addu alaiha binnawajiz, enkola y'abasahaba abo sallallahu alaihi wasallam yatulagira tugirumeko naki n'amannyo gaffe magego. Nga tumaliriza darusu yaffe ey'olwaleero, wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين ودنيا. وهذا مخالف عليه من أهل السنة، لا مخالف عليه من أهل السنة والجماعة. منانge gwayesomye okuzuula mu ddiini y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabata, kyakakata, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, mazima omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye, lam yamut, teyafa, hatta okutuusa yaati bibayani jamii ma yahtaju ilayhi fil amri din wa dunya, okutuusa nga nnyonnyodde buli kimu kyonna ekyetaagisa okunnyonnyola mu ddiini ne mu mpangala yaki y'edduniya. Amakulu eddiini yaffe yonna gireke sallallahu alaihi wasallam awo wennyini we yagireka, tojongeramu yadde, kubanga twagambye la tahtamiru ziyadatan wala nuqsan. Eddiini yaffe teyetaagisa kubeera nga oyongeramu yadde okkendeeza, kubanga diinu na diinu alwasat, diini yaffe diini yamaki yamasekati, la nughar wala nujaf, tetusukkulumya ate tetukakkanya, tuli makkati, balansinga minzaani. Awo wennyini sallallahu alaihi wasallam ekigero kye n'ekyabasahaba be bw'oba okola otya otandikira, toweezuulirayo bipya kubiteeka mu ddiini ya Waakitiibwa ani Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la mukhalifa alayhi min ahli sunna. Munnange eyo ensonga bannannyini kumanya ba ahli sunna wal jamaa tebaajawukanamu, beegatta nti nabbi sallallahu alaihi wasallama
buli kyali kyetaagisa okubeera nga nnyonnyola yakikola ki yakinnyonnyola. N'obulamu obw'ensi empangala gye tuba tuwangaala naye n'abeera nga agikola atya agitunnyonnyola nga temwetaagisa kubeera nga twongeramu ekintu kyonna. Fa in kaana kadhalika falmubtadi'u innama mahsuru qawluhu birrisani haluhu au maqaluhu. Nabwe kityo munnabidaa embeera ze n'ebigambo bye byayisa ku lulimi lwe n'embeera ze zonna n'ebigambo bye munnange bimuddizibwa, kubanga ye munnabidaa ayina okusuubira inna shari'ata lam tatim. Sharia yaffe ey'obusiraamu ye munnabidaa asuubira nti teyakola ki teyajjula. Wa innahu baqiya minha ashya, nti nno wasigalayo ebintu ebyetaagisa okubeera nga twongeramu. Mawulidi nabiyyi kati bananga okusaalira nabbi kibi? Okusaalira nabbi kirungi nnyo, kubanga sallallahu alaihi wasallam yakitulagira okumusaalira n'agamba atya man salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10. Omuntu yenna nsaalira olusaalira lumu Allah amussaako ensaasira 10. Era omusalafu ali wano n'omutabbuliki yenna ali wano oteekeddwa okusaalira nabbi, wabula kaifiya ensaalira gy'omusaaliramu olina kumusaaliranga bwe yalagira okukola kutya okumusaalira, wabula bwe tootandikawo nsaalira yiyo nga ggwe. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا totandika gwe kuyiiya biki bibyo, musaalire nga bwe yalagira okukola kutya okumusaalira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Omusaalide sallallahu alaihi wasallam sosi tekyetaagate kusooka kuŋŋaana muleete omuceere muleete abawalimu ba ssente mmeka biki. Waliwo omuwalimu twagenda mu buleeyo mu Butambala n'aŋŋamba abavubuka temugenda kunyumirwa buwalimu nga ffe tunyumiddwa buwalimu. Ekitubu ekikulu mulina amalala. Kakati nze nabadde wali ewaji gundi Mutwalibi. Ewaji Mutwalibi gwolaba ekinaala gwomanyi sente gye kyakoze, ekinaala kyafulumiza emitwalo 7. Ate nze nakyaliridde, nze mmanyi gwe naawaako ne gwe siiweeko. Kakati n'olwaleero luno olulaba tugenda waji Budala. Haji Budala yatuyise, waliwo omwana waye yamaze okusoma, naye omanyi ffe tetukola we tulabanga emmoloka ez'ebbeeyi ziyitiridde. Kinaala tulina okusomawo ku miryango newe kiba tekyabadde mu pulogulaamu, kubanga kiyinza okuba ekizito. Munnange era n'omuyizzi bw'alaba obugere ng'atega ekiki entuula, kannaffe tulina okutega olutuula nga luwera. Kakati wali nafunye 7 nengabanyaako byengamanyizaako nenfisse emitwalo 40. Kakati eno simanyi kinaavaayo, nyinza okufuna 6. Abukati banokukola akakadde bayitera nokukola akakadde nyinza okukafunawo. Kakati bwenzijako emitwalo gyange 7 bano baseka nemba wasatu mbasiise mu lunaku, abaana bange baba tebasomye ngonzijako ekyo nkole ki? Abatabbuliki mulina olugezigezi naye temusobola ate kutujja ku mawuledi zaffe kubanga baziryamu ekiki ekinaala. Era bw'ovaayo n'omulisiza abantu tooki abawansi munnange baga zikiza tooki yo abantu batambulire mu kizikiza. Lwaki okoleza tooki? Tebaagala abantu bave mu kizikiza ekyo. Ffenaffe munnange abawalimu abo twalinga tubakwatira ensawo, kubanga kasupu k'enkoko nange nakawuutako okutuusa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yanzija mu kasupu k'enkoko nemmanya nti kasupu wadde nkawuuta naye kajja kuzza omuzigo kantere nkaveeko era ne tukaddukako. Abawalimu ne batusiŋŋa ne baga
Waya basi wabaki amnaseka munago yobida mujafo obwavu mmwe kakati edduwa kati tetukyalisomera mutwalo yebiri kitundu kweji kwesatu kati ate nange nnondoba nina benda banga bavumbeera mu byessente besirombera dduwa zange nga tagenda yasindikayo naibu genda wali wakamadi olombewo edduwa nze ate ngenze wagigundi kubanga eriyo wazito bagenda muwe basa ya mitwalo 5 bamusibire n'essupu w'enkoko waliwo omuwalimu bamusibira ebifi by'enkoko ebifi by'ennyama ne bamuteera mu kinaka mu kibokisi ekyalwenzooli aba atuuka wali eri ku naggalama ku mafuta ku ttoto olukoba ne lugenda busumuluku kwa mulundi gumu ebifi by'ennyama ne bikuukumuka mu kolansi n'obucupa bw'amazzi bwe yali akwese n'ebifi by'ennyama n'ebitole by'omuceere omuwalimu n'apakinga epiki ye eri sayidi n'asiba ku kkanzu ye n'ajja n'alondalonda ebifi nga bw'alabiriza emmoloka zijja oba tezijja mu kolansi n'alondalonda ebifi n'abizza ekibokisi n'akisibirira awo n'agira lwaki omuwalimu otuuka ku mbeera eyo gwe kennyini weeswaza abalala twali ku shukuru abawalimu olw'okuba tebekkusa ne bamala okunywa amazzi mu bucupa alaga kasupu kaleero kabadde kalungi nnyo naddala ak'enkoko ako kabadde kayitirivu bannange ne balenga supu w'enkoko mu bucupa kakati bw'otuuka eka nti mbugumiza supu wange mbugumiza supu wange mukyala bannange tweswaza nnyo abawalimu tuzuukuke supu n'omusiba kitulaga ffe abakulaba nti ewooli mukono gwamu buyinza n'okumalako omwaka nga n'enkoko temugirumyeko abeewo nga tebaluma ku nkoko naye nga kiri mu sunna obutamalaako mwezi oba ewiiki nga tolumye ku kifi kya nkoko era abasajja abali wano munnange tumalangako omwezi ng'abeewo tebalidde ku nkoko oba ku nnyama oba ku mbaata kiba kiraga obukopi togula nnyama waka olinda yidi ey'ebisolo katulinde ennyama y'ekazinga ejja kujja tulyoke tulye ku nnyama omwana n'alyoka aguguna akagumba ng'ayagala akafunemu omulamwa naye ng'omulamwa guweddemu lwaki otuusa abaana bo ku mbeera eyo ababitiibwa awo tuzuukuke tetutuuka kuki ku mbeera eyo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته